Akati omanya ddi Lubaale nti atambula emirundi ebiri. Lubaale atambulira mu kitundu ekyobusungu n'ekitundu ekyobuzadde. Ekitundu ekyobusungu kye kitundu mw'otambulira ne bagamba nti Lubaale waalimu amalogo. Era ekitundu ekyo omusawo bw'akuba empiki wansi amalogo agalaba. Abantu abamu mulimu abamu Lubaale eyeekyusa. Ejjembe ly'ekika ne likuluma ne lyekweka ne lijjanga eddogo oba omuzimu ne gujjanga eddogo. Era omusawo bw'abakkolako ng'akuwa eddagala ga ntwagala okwawula amalogo ku Lubaale. Bajjajja abaluunyisa bamudde ku bbali tuggyemu amalogo. Naye ennamba esinga abantu abasinga obungi kiba ekintu kimu era nga Lubaale yamulumira mu makowe gombi. Era kyova olaba ng'omuntu atambulira mu kukwata amalogo tawona. Alikwata olwaleero n'alikwata luli n'alikwata luli. Enjawulo eriwo nti atunulamu bwe lidda. Oyo sayansi abantu abasinga temusobola mumanya. Lubaale akubira omuntu makowe abiri. Osanga omuntu agamba nti bandoga nga talina bw'ali talina ne kyayina nga mwava akeera ku bikata bya lumonde naye nga naye agaba muloga. Eddogo gye liri ne be baloga gye bali. Naye ate si buli muntu nti aliko eddogo. Lubaale akubira mu makowe abiri era buli makowe omusawo gy'olaze alina okugakolako. Lubaale bw'aba yakudda mu kitundu eky'eddogo era omusawo alina okusooka okukolako ng'akuggyako eddogo. Wabula omusawo okuvumula eddogo eryo alina okuba ng'alaze Lubaale timbategedde weemuli. Era omusawo nga mwetegefu omuzzukulu ono okumulambulula ensonga ze. Singa omusawo atambulira ku kimu kya kumuggyako ddogo nga tayanjudde ensonga za Lubaale nti weezira era agenda zikolako, omusawo oyo tasobola kuvumula ddogo eryo kubanga Lubaale yaba yalitega. Era omusawo bw'alijjawo Lubaale ng'atega eddala. Kyova olaba nga mukola ensonga z'okwekwatako amalogo nga teziwona. Olina gamba nkutte eddogo myaka 3 naye eddogo lyagaana okugenda ng'omanya nti eddogo ettuufu nga baali kusindikira teririiwo. Jjembero lyennyini ery'ekika liriri mu kkuluma lyava mu kitundu ky'empewo ne lidda mu kitundu ky'eddogo oba mu kitundu ekya kifaalu. Kaakati omusajja ono agambye nti emabegako yafunye eddagala. Mu nnaku ntonotono yafuna eddagala ng'agenze ku musawo. Eddagala eryo nga liweweeza ku mpewo. Naye yabadde tannaba kulinaaba n'afuna ekirooto ng'ali mu kwegayirira bajjajja mu nsonyiwe, bajjajja mutuddiremu biki biki. Kati yagenze okulaba ng'ate afunawo ekintu ekimutuga n'awawamuka mu kirooto. Bwe yawawamuse yagenze okuddawo ate n'alaba ng'akutte eddagala lye bamuwadde ku musawo ng'alimansamansa wonna. Bwe yalimansizza wonna ekintu kyadde kimutuga ne kyejjayo ne kyeyerula. N'atandika okulwanagana nakyo ne balwana nnyo. Awo n'awamuka mu kirooto. Akati Lubaale ono munyiivu era akulumira mu bitundu bibiri. Era eddagala lye baakuwadde lyabadde lirina kirijja okukuyambako ew'omusawo yonna gye walaze. Wabula eddagala eryo okukuyamba obulungi omusawo ono alina oddikuwa ng'ayogedde. Talina kuwa buwi ddagala. Alina oddikuwa n'alikakasaako otulusu. Okitegedde? N'agamba nti eddagala lino terigoba Lubaale. Eddagala lino lijja bikyamu mu Lubaale. Ebikyamu kye kitundu ky'obunyiivu okuva mu bajjajjaabo. Kati gwe toliiko ddogo sindikire. Wabula eddogo erikuluma Lubaale yennyini ye yanyiiga n'afuuka eddogo. Kati omusawo ono alina okuwa eddagala eryo ery'okunaaba ng'aliraamirizza. Eddagala lino sisindikiriza Lubaale wabula twagala kujja bikyamu mu Lubaale. Ebikyamu kye kitundu kya Lubaale eyadda mu bwakyefuula n'akuluma ng'akuluma kussa bumbula. Kakati mu katundutundu ako eddagala lye baakuwadde lyabadde ttuufu. Baakulaze nga bulijjo olaajana bajjajja mu nsonyiwe, bajjajja mu nziriremu mukole ki bakulaba olaajana. Kati ekintu kino ekyavuddeyo ne kikutuga. Kubanga wamaze koola bajjajja be kino ne kikutuga. Jjajjawo atambulira mu kitundu ekya Lubaale n'ekitundu eky'obunyiivu, ekitundu eky'obusungu. Kati okugjayo eddagala lino okulimansa kye kitundu kye baali kuweereddemu ddinaaba. Okulimansa gy'eddagala okubuna omubiri gwonna. Kati embeera eyo eriko ekutawaanya ey'emyoyo emibi ejja kuvayo yeeyerule otandika okulwanagana nayo. Kitegeeza nti eddagala lino lye baakuwadde wabadde oyina oddinaaba
ate bw'omala oddinaaba n'oddayo n'akuwa eddala. Kyekituntundu ekyokulwanagana n'ekintu kino ekyadde kikutuga ne kimala ne kigenda. Kitegeeza nti olina okuddayo n'akwongera eddala n'olinaaba. Kyokka mu kulinaaba okwewala embeera y'emu okudda ey'obulumi ey'okubonaabona. Omusawo oli alina okulaga nti empewo zaazirabye era agenda kubaako kyakkolerawo. Awo nsuubira nti ojja kufuna enjawulo. Ne bwe munaatambulira obutambulizi nti bakukoleko bajjewo bujja mbeera mbi, oddeewo oteeke amatako mu vvu, sisuubira nti embeera eno ejja kuggwaawo. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munabuddu.